olwajjo yabadde press conference ey'ebinyaanyanya gye bayita ensasage y'endongo Simba Akagere ey'omulundi guno eno ya Suuna Ben yeggula buli mwezi gwa kubiri. Enteekateeka negenda kubeera ku makutano nga bulijjo. Enteekateeka eno abagijjukira ebiseera bye yatandikira Bulenga, abagijjukira Viba Sound yagiggulawo ebiseera ebyo we yasobola okuba ate ng'eva e Bulenga olw'abantu nti baali bangi nnyo ne basobola okuba ate nga bafuna ekifo ekigaziko okusinga wali ne beeyongera muli bayita ku makutano. Era enteekateeka eyo bwegenda okuba ate ng'etambulira February guno omwezi nga 17 y'endongo y'ebinyaanyanya y'aba DJ. Abakulu bano babadde press conference ne boogera bingi enteekateeka yonna nga bwegenda okuba ate ng'etambula ne batunnyonnyola byonna nga bwe bigenda okutambula. Endongo zonna ez'e Masaka gobanga oli DJ nga abakulu bano tebeegomba, bw'obanga oli DJ mu Uganda oyinza okuba olina ekizibu oba nga weekaza naye nga bw'obeera eyo ogamba obusajja bwakikuba be bajjuza ebisaawe byokka. Gobanga oli DJ waliwo eyali yeepima mu bbo naye tutandikidde wano mu nsonga zino. Wulira enteekateeka tulese wano yanga 17 tongera okusanda buli nnyondo okukatiriza ddala nti genda kusoma ezi 17 ku makutano neera gye tuli. Kino ekintu tukikola buli mwaka tukuba endongo. Kino ekivulu kyokka mu Uganda yonna ekitegekebwa nga abantu bazze kudikidda kuzina. Ebirala byonna byeyongeramu mu butanwa, ebirala byonna ne baba bayimbi beyongeramu tulina be tulinda basembere naye nga omulama gubakola ki disiko. N'olw'ensonga eyo ekivulu ekijjuza ekisaawe ne kibooga bazze kuba disiko mu Uganda ekimu bwe kiti. N'olw'ensonga eyo kino tukiguddewo. Kino kyekikulu ekigenda okugulawo endongo zaffe olw'ono ffenna tulyoke twetale. Okitegedde ebivulu byonna bigenda kutandikira wano nga 17. Gwoba obadde olina kyotegeka nga tekiri mu nnaku ezo obadde okyagezaako bugeza. Bannyonnyodde ku nsonga Mbazira wano yannyonnyodde ku nsonga makutano. Lwaki buli kadde bagamba makutano? Abantu baffe bafunirayo emirembe mingi, beeyagala wagazi kyekifo nga toyinza kutwalayo bantu bamme bano banya bakubira koroluddawa ne bakijjuza kati tofeka basobola okutwekayo ne kijjula. Abantu baffe bafunirayo emirembe era tewali kifo wano mu Kampala sobola kwakomondetinga bantu baweza bamakutano. Yensonga ki gye tugenda wagazi bamusibyeyo dda abalina abakadde babasengudde dda babatutedda mu byalo bagenda bazza ng'endongo ewedde. Wejeje events ojimanyi nga ateriko sound ze Masaka zonna. Okitegedde buli sound ye Masaka yonna eri ku makutano. Gobo badde tokimanyi okumanya n'endongo okubanga zimanyikibwa akadde kano abandanyini bidongo mulina okwebaza abasajja bano kubanga tafaali ddene. Gobo olina endongo gy'okolako oba oli DJ bw'olaba bano nga bategese badde nsaba buli DJ wali lwanyi wakinogendako ku makutano n'olaba abasajja engeri gye bakikolamu oleme kuddeeyo okolime nti ate abasajja bakikuba biki. Boogedde ku nsonga nti abakulu bano bagambye boogedde ku nsonga ez'okuyimba ennyimba bagambye bosi bayimbi n'oluyimba lwe bakola ne Bafana. Tuli bayimbi ne tumanyi okuyimba osobola buli amanyi okuvuga emmotoka avuga takisi. So kakati ffe tuli bayimbi ne tumanyi okuyimba. Ekifuko alina ekyaffe it is even more than kigazi kirimu ebintu bingi. Bafana sikuli mu mukomyawo kubanga olwedde ye abaddewo ng'ate atambula just kati ffe ekyaffe kubanga oli muganda waffe kyekisooka ffe twamukola naye alinawe yatukola mu ngeri emu oba endala. Kati ffe byaffe tukkiririza nnyo mu kutambula ffena ne tugenda tulifuuka kati Bafana jjukira yatusooka kuno ku Kampala. Kakati era ogera n'omukwira essimu wange mbadde ngira bwe kitukoze tutya naga tugire bwe tuti abakutteko. Kitegedde nga banyawuziza Bafana nga bagamba aziza Bafana wa musaayi taanu waabwe nnyo. Bayogedde kayimba kano ke bayita Nabadda
bagamba si bayimbi naye akayimba ke bayita nabadde kafuuse ensonga twagala na vidiyo ekyo nakyo kitegeeza nti tumanyi okuyimba naye tetuli bayimbi tulina ebintu ebirala binnyo byetukola sitwagala kusaanikira buli kisaawe twagala kukola buli gumu just petugiramu era tubikola for fun tubikola mbu for commercial purposes tubikola for fun netukuba nabadda netumulekaawo teketoko nemuzunza nebatusaba vidiyo nga tera bikakosa kitegedde ensonga bweri bagambye nti enjawulo y'aba DJ bano endongo yaabwe okwawukanako ne ba DJ b'omu Kampala be bategeka bagamba mbu ate tuwerekeddwako bebekulu bo bebeera nga bokka ate n'abayimbi tebabalanga yenjawulo yaabwe kati oba oli DJ oyinza okwepimamu naawe n'olaba oyinza okwetegeka nga tolina g'oyise muyimbi kukwasizaako Wulira okubalanga kubanga ekirangisa abantu abayimbi naddala kati bano ba DJs bafe ab'e Kampala abalala ng'ogyeko ffe ekibalangisa abayimbi those DJs tebalina nnyo obusobozi nambava ereeta abantu kujjuza mu bivulu byabwe ebyo balangirako abayimbi in a way of okufuna abantu bajje babalabe kale ate ffe Katonda abadde atuyamba era tukola bwatu tuyisa engalo mu maaso ne twebaza Allah Subuana webaze Allah Subuana twebaza nnyo Allah Subuana wa Ta'ala okubeera nti nno tujjuza ebisaawe obusobozi abantu bazze ku lwaffe si lw'abayimbi nga sibiringa ebyabalala mbu DJ gundi nga kulekeddwako enikezo bebekulu kamiliyoni mama fe ono ye bebekulu ze kamiliyoni ono ye nzegundi natolo bayimbi natolo okitegedde yensonga eyo buli omu abadde yeebuuza nti omuyimbi gwe bayita Lilipazo anaayimba mu nsasage y'endongo omulundi guno ensonga eno bagizzeemu bwe bati buli muyimbi yenna bamuyise Lilipazo gy'oli yonna bakuyise mu nsasage Wulira olunabe gyali era asabula alina n'oluyimba olupya era mulunoonyeeko ate naye tewewunya ku makutano ng'omulabye nga ze naakusabula ate ffe tukatife olaba ffe kye tusinga okwagala kugenda mu maaso team positivity kati ebyo gwebira omanyi abamawulire mmwe baana mmwe tugende ku nsonga endala of course era azibeerako n'omwaka oguwedde yajja nayimba teyayimba kati ate guno ki ekinamulobera okuyimba takyali munnayuganda simunnaffe buuza ekibuuzo eki Lilipazo yonna gy'oli va mu kolima jangwe osobole okuba ate ng'oyimba mu nsasage ekivulu ekisinga okubeeramu abantu bo b'okubira endongo boogeddeko nti ab'ebinyanyanyanya balina abaana abato bagenda okulaga era oba ng'oli DJ Wulira kino ekirango ng'oli DJ ng'olina gy'okubira ku makutano bakuyise ogende bakulaga eri eggwanga bw'onaddeeyo n'ogamba oli wakabi bayitirivu obungi kino ekibuuzo weŋŋambidde nti tulinawo balala bakuleka mbadde sitegeeza abato mbadde ng'akuba maze olwedde okutuuka waggulu kubanga ne be twasangayo nga balinga abali waggulu olwedde baatweyungako dda balimba nnyaanya era ne ku lunaku olwo tugenda banjulirayo ku baana abawerera ddala nga 5 nga n'okubamanya mubamanyi nga nabo bategeka events kati ne bajjuza kitegedde ensonga bwe zigenda okutambula abakulu bano bababuuzizaako enteekateeka entebe mugivaamu ddi ey'ebinyanyanyanya okuwummula endongo kya ddi kosa obudde bwe bulituuka Katonda ayinza n'okuba ngo naba kwagala kivaamu ye n'akikugjamu obudde bwe bulituuka eyo mu maaso but as of now nga bwe bikyali tukyaliwo okubeera sinabanyina okufuna balala baddawo kubanga ne be twasangawo balaba ate nabo baddamba nnyaanya kati tukole kiffe ate kitegeeza engeri gye tuinspirinzemu generation kate bw'ogisuulira wano banga omuzadde avudde mu mwana we ng'omwana akyakula so we are still here we came we conquered and we are still here aya basi bategeezezza nti ku nsonga y'aba DJ b'omu Kampala Wulira tubalinaako buzibu gwe bwe bajja mu bivulu byaffe tubalaba bwe bajja mu bivulu byaffe tubalaba ku stage nga tubagamba abantu muwanike emikono so abamu naye abamu tebakyatulinako abamu baalaba omusana naye mulimu abamu abatannaba kutereera naye engeri gye tuli ffenna tuli mu kazannyo ka numbers kati abasinga batwegattako dde ekyokukola tewali basi ensonga nno zeezo bwe zityo bw'obanga oli DJ oyinza okwepimapimamu abasajja abo bayimbi okuyimba bayimba bwe bagenze mu production obulango babukolera ddala wabeera katemba bamukolera ddala ebivuga babikuba kati gw'obanga oli DJ weepimapima kikyoyinza okukola kale nga bagambye kale ebidongo bivuddewo gwe kikyoyinza okukola oba weepimapima ebinyanyanyanya kadde kano bye bitrendinga bye bikyaliko ensonga nno bweyimiridde bwetyo oba obadde obuuza endongo eriko
ya binyaanya era gwe DJ akuba ebinyaanya akuba remix oba bituuma linnya ki egwe kyolina okumanya nti ebinyaanya si byakuvaawo kati gwe wulira kati